fete twewola ekyo byayagala okwogera mu mawulire ayogere tetulina bbanja lya banka nemu tukola tukira ku makya saawa 12 saawa emu nga tuli mu office saawa emu nga tuvaayo n'abo abaana kye bakola kati ate banyamba kwegamba 7 amini bwe yantwala mu komera bwe nvaayo 7 nembutwale Bulaaya wali myaka emikasi nembutwala ne basoma ne bakomyo ne banyamba tebali bino nfuniramu wa dadi yakoze baki fenna tuli begendereza buli omu yegendereza munne awulidde n'olwekyo sijja kwongerako awo naye nsiimidde ddala okulaba nti wetukyalidde awulidde naye nga mbaddewo ku lwa Buganda ne ku lwange n'ebintu bingi abasinga obungi wano tebabimanyi naye saagala kubireeta niwe munasoma mu kitabo kya Nabagereka agamba nti bamusanga wange waka mubeere bulungi. Gordon wava muno onono nga y'omu ku bagagga mu kibuga Kampala ate era ne mu ggwanga okutwaliza awamu. Onono amanyiddwa nga owa Spear Motors asinga oba aleeta emmotoka eza Benz ng'aliko ananyini wa WBS TV. Olunaku olwaleero ayogedde oba akoze ekiraamo kye Kampala TV 256 gwena mugana nga kyagyekuumiddeko nga gwasalawo amawulire gonna okuba nga ojja kugafuna no Kampala TV 256 wakola okusalawo okutuufa tannaba kuba nga osubscribinga nja kusaba okusubscribinga ate era okonere ddala kadaawo kasobole okuba nga kakuwa notification singa wabeerawo eggulire lyonna eryokya lye tubeera tuwaniseeyo ku channel yaffe eno eya Kampala TV 256. Gordon wava onono nga amanyiddwa nnyo okuba nga yatuusa emmotoka ekika kya Benz naddala mu ggwanga Uganda. Avuddeyo n'ategeeza nti bizinesi ze zonna azaakola mu ggwanga Uganda tewali muntu n'omu alina kubanga amubanja. Era Gordon wava muno avuddeyo n'ategeeza nti oyo yenna omuntu agezaako okusekeetera bizinesi ze aswadde olw'ensonga nti ye talina muntu n'omu amubanja. Kino nno kiddiridde amawulire okutandika okuvaayo nga gategeeza nga Gordon wava muno ono gavumenti bwetamuli bulungi olw'ensonga nti yavaayo n'agezaako okuba nga awakanya ezimu ku nteekateeka zaayo nga n'emu ku nteekateeka ya gavumenti yasembyeyo okujja y'ey'okukubisa number plate eziri digital. Kino nno kyayongera okwewuunyisa bannayuganda olw'ensonga nti buli kidduka ekiri mu ggwanga Uganda Gordon wava muno yabadde akuba number plate zonna z'olaba ku mmotoka oba ku pikipiki mu ggwanga Uganda. Wabula ku mulundi guno gavumenti bwe yabadde egaba contract yagiwadde abalasha okusobola okuba nga be baba bafulumya number plate ezo. Wabula Gordon wava muno yavuddeyo n'abategeeza nti teri muntu amubanja ate teri banka yonna emubanja wadde omunwe gw'ennusu. N'ategeeza nti essaawa eno Mukama Katonda ne waba amujjuludde ebyobugagga bye tewali muntu yenna avangayo kutegeeza nti amubanja. Ye musajja akeera n'akola bukozi era tebanga omukungu n'omu okuva mu gavumenti avaayo okukyogerako. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'ebyobugagga eby'omugagga BMK abamu ku bannabyabufuzi okuvaayo ne bategeeza nti BMK baali bamubanja. Ojja kujjukira emabega awo Balamu Barugahali kooti yasaze ng'etegeeza mutabani w'omugenzi okusobola okuba nga awa oba asasula Balamu Barugahali akawumbi kamu n'ekitundu. Kino nno ne kyongera okutiisa abantu bangi wabula ye wava muno avuddeyo n'abategeeza nti teri amubanja teri muntu yenna wadde banka okubanga emubanja ensimbi. Ffe tetwewola ekyo byayagala okwogera mu mawulire ayogere tetulina bbanja lya banka nemu tukola tukira ku makya saawa 12 saawa emu nga tuli mu office saawa emu nga tuvaayo n'abo abaana kye bakola kati ate banyamba kwegamba 7 amini bwe yantwala mu komera bwe nvaayo 7
nembutwala ebulaaya wali myaka emikasi nembutwala ne basoma naye bakomyewo ne banyamba tebali bino nfuniramu wa dadi yakoze baki ffenna tuli begendereza buli omu yegendereza munne awulidde n'olwekyo sijja kwongerako awo naye nsiimidde ddala okulaba nti wetukyalidde awulidde naye nga mbaddewo ku lwa Buganda ne ku lwange n'ebintu bingi abasinga obungi wano tebabimanyi naye saagala kubireeta niwe munasoma mu kitabo kya Nabagereka agamba nti bamusanga wange waka mubeere bulungi